dream like no any other dreams and in a chilata ninganga isifa chilata lulu munastu na only na chilata a dream like no any other dream tasunanga chilata chilata lulu munastu dreamers like you never give up and look for opportunity no problem like dreams are reality. I will never give up. I will always rise up one step to another. I know I'll be there someday. Okay, kale ku Cruise Exclusive kwoli webale nnyo kubeera nga twekuumirako lunaku lwa lweggulo natambudde ebigere mwebale nnyo mwenna abaatuusa obubaka napostinga mwana muwala ne mbagamba nti omwana ono mwetaaga njagala list mbeeko ne wemmuteeka mbeeko ne tafayiri emussaako abeere nga ate abantu mwongera okuba nga ate mu appreciatinga young talents omwana omuto okubanga gerijja kuba tubuulira emyaka gye akuba gita azannya gita kwegamba oba bakuyita kukuba oba bakuyita kuzannya naye nga byonna nze omuntu omukulu ne bwenjisula nayo sina kyensobola gikolako naye ate omwana omuto bingi nnyo byasobola okuba nga agikolako gwe nno olunaku olwaleero abeere nga ate anyumiza ani amuyigiriza gita ntudde wano mu maka waliwo jjajja taata nsobodde okuba nga mulaba ne yeemululamu katono then ne maama naye waali bulungi nnyo nga wobalaba esaidi awo webali ne baganda be nga wobalaba bafaanagana famire eno mbabuuziza nga nakatuuka ne mbabuuza bannaye eno muzaala beeru bokka ne baŋŋamba n'abakataketake babaamu naye abakataketake mwana maama sibalabyewo abafaanana Shaniiki sibalabye n'abafaanana kale ezange naye nga ye omuyimbi wali musanyufu nnyo. How are you? I'm fine. Bakuyitani? Renik Jemima Chirabo the dreamer. Bakuyitani? Renik Jemima Chirabo the dreamer. Renik. Jemima. Renik. Yes. Jamima. Chirabo. The dreamer. Yes. Chirabo bayeddira ki? Chirabo. Aya, ekyo sikimanyi. Ekyo tokimanyi? Kimanyi. Osabako? Osaba? Osaba dini ki? Nze? Oli muki? Ndi mulokole. Oli mulokole? Yesu yakola waliwo akayimbako ke nalaba awo kungeri nali ntambuza ne ndaba ka vidiyo ko ng'oyimba nsinze gwe Mukama amanyi ebyange ne ŋŋamba waawo akaloboozi ko ne ŋŋamba maama nze nga nakuyimbiddemu omanyi nti simanyi kuyimba ojja kuyiga. Nja kuyiga? Okay. Kati wamasooka ombuulire mu byaddala oli muyimbi? Ndi muyimbi wa Katonda. Oli muyimbi wa Katonda? Toyagala yimba bintu era byonna? Lwaki? Kubanga ndi mulokole. Kubanga oli mulokole? Omulokole takkirizibwa kuyimba byansi? Iye. Omanyiyo scripture yonna mu Bayibuli eyogera ku baana abato? Ekyawandiikibwa kyonna? Ekyawandiikibwa kyonna manyi. Olina kyomanyi oba obadde okyabisoma? Badde nkyabisoma. Osoma you go to school? Nali nsoma naye ebya karantini we byajja ati awo abaana ne batuwumuzaamu. Oli mu class ki? Ndi mu P3. Oli mu P3? Somero oyimba mu kwaya? Mu kwaya just ku speak the word nyimba. Ku speak the? Iye. Temulina kwaya kusomera? Osomera wa? Nali nsomera kuva junior school naye ebya karantini we byajja kati ngenda ku Gombe junior. Ogenda ku Gombe junior? Ewa mwami Kiwalabye Male omumanyi? Nannyini ssomero eryo? Bamuyita Oweekitiibwa Kiwalabye Male. Bamuyitani? Oweekitiibwa Kiwalabye Male. Oweekitiibwa Kiwalabye Male. Oweekitiibwa Kiwalabye Male. Kiwalabye Male. Oweekitiibwa ali Mengo, Minisita Mengo. Atwala ebyobulamuzi mu Buganda biki ebyo bitegedde? Iye. Kati njagala gwotuke mu ssomero ng'obabuuza njagandayo ku Oweekitiibwa Kiwalabye Male bagambe bannaye gwe wamutegedde oti. Okay, kale tuli ne mwana muwala ali so happy abeera happy eno ye gitaayo gisumulule wamma sumulula gita to omanyi no gisumulula
ate abantu abakulu bali eyo tebamanyi na bisumulula bo bali eyo baseka busesi eta nkwatireko osibe bulungi kale bannange ebintu byebyo omwana namulabye kati omwana mufunye nange nkubiremu toseka togenda seka naye kankubye wakubye kiki tontiisa tosese simagwe mukama bizibu kwata nange kankole bino byotasobola soko nyimbiremu kali akayimba before you play the guitar aka akayimbako kansiimye gwe sinza gwe mukama manye bange ngulumisa gwe omuranye wange botalimbuza mukama zinandibadde wa tula munze kimanyi nompanguza anaye eriyo omwana omutaako oyo ayimba n'ogamba anaye singa nange mukama wabimpa obudde bukyali walaye kanziiremu gumu akayimba kanyumira nnyo kuba ke kandeetera okunoonya kanziiremu kawoomye nnyo tokapapya kawoomye kibalume abali eyo nga tebakkiriza abaana baabwe kuyimba sinza gwe mukama manye bange ngulumisa gwe omuranye wange botalimbuza mukama zenandibadde wa otula munze kimanyi nompanguza muyimbi ki owa gospel akuinspiringa mu bakyala bangi naye Baby Gloria yansingira ntegedde nakigesinze I had you singing somewhere neŋŋamba oyinza okubeeraga nnyo Baby Gloria kayimba kyaka Baby Gloria akakunyumira I started singing when I was 2, writing my answer. Natandika nakalika mami abasinga bangi nenebewunya sitanalabye ngenda wala anti Yesu gwe nkulembeza obutegotego n'ebigambo ebitaliyo ebyo sitaani byasoseza olaba ndaba ku maziga agamami kyali kisuse naye nze ndinagwana atemekebwa nina Yesu. Yeah. Have you ever met Gloria? Wali omeetingako Baby Gloria? Oyagala omeetingako? Iye. Mukuleetere? Iye. Mukuleetere? Ngenda kuwa surprise. Nkuleetere Baby Gloria? Iye. Akukyalireko mulye lanchi omulabeko. Kiba kirungi nnyo. Kati ne Gloria mugambe nti weesunze omulabe tunulaawo nze ngenda mugamba tunulaawo gwe omugambe Baby Gloria. Neesunze okulaba Baby Gloria. I'm so happy to see you. Yes. Okay. Kale byangenda okuba nga nkola. Olina akayimba akako ke wali weeyimbiddeko? Akange. Nga kako? Akange nga tebakampandiikidde. Nga bakakuwandiikidde. Have you ever released any song? Bakayita batya akayimba? I'm gonna shine. I'm gonna shine. Alona kalala I got a dream. You got a dream? Wafuna ekirooto? Olina ekirooto? Omanyi kati kayimba kikogenda osooka okunzanyiramu wano? Kuzanyiremu ba I'm gonna shine. Koyagala kati kaliwa kogenda osooka? Ngenda sooka I got a dream. You got a dream. Kale nzanya Alona kalala bakayita bato bannange. Bato banno tusooka tuzanyaako ekirooto kozi gwe oŋŋambye gwe dream girl oyitaani Renick Jemima the dreamer. katuzanye aka dream. I got it. I got a dream, a dream like none other dream
and in a chilata, Ninganga, if a chilata, Chalamunastu, now only chilata, a dream like no any other dream, the Sulanga, chilata, Chachilata, Chalamunastu, dreamers like you are there, never give up. Tell the folk what you see, no problem to make dreams a reality. Yeah. I will never give up. I will always rise up, one step to another, and I'll be there someday. Wow. Kati eri oyo yali eyo nga batawulira olw'endongwe njaga tumwe vocals zokka zokka maloboozi gokka. I got a dream. I got a dream. A dream like none other dreams, and in a chilata, Ningangis, if a chilata, Chalamanashtu, now only night chilata, a dream like no other dream, the Sulanga, chilata changa, chilata, Chalamanashtu, Kilila. Wow. Okimanyi ogenda mu ssomero ogambye Gombe Junior ogenda mu ssomero lye ŋŋenzeemuko ŋŋenzeyoko ku concerts zaabwe. They organize these big concerts, you'll see at the end of the term, end of the year, organizing a concert. So ogenda mu ssomero ettuufu bazanya instruments ate kati njagala nzije ng'omwaka guggwako nkulabe bannange nsanyuke. Nange nja sanyuka nnyo okulaba. Ojja kusanyuka okundaba? Kati muyimbi ky'omulala omukyala gw'oyagala ganzijeko abato. Akuyimbira obulungi mu gospel. Lena Price. Lena Price. Yayimba kayimba ki? Amazina ge nazinira sitaani gansala ge nazinira sitaani. Okay. Kati oyagala kuyimba naye ng'oyimba gospel yekka. Okay. You promise the Lord you're not going to change? Yes. Okay. Dali tagana kuyimba? Tanga. Otandika okuyimba wamugamba nti oyagala tandika kuyimba? Nagamba ki? Nangamba kale. Ani asinga okwagala music wo ku mami ne daddy? Bonna. Ani gw'osinga okulanga awuliriza nnyo obuyimba bwo? Bonna. Gwe first born? First born wa daddy? Nze ndi second born. Gwe second born? Second born akola ki ewaka? Nze nze oluusi njaza engatto, oluusi nenjera eddiiro, oluusi nenjera n'oluggya. Kati daddy ogenda munyumiza ki leero tuvudde wano? Okumunyumiza ngenda mugamba nabadde wano ne Alan Cruz. Obadde omumanyi? Wandabawo? Bakundaze ku ssimu. Ku ssimu? Nankulaba. Ne bagamba nzija. Abantu bayagala nnyo bye wayimba, abantu bayagala nnyo akayimba. Kakati kyenkubuuza, abantu abo osobola obbasaba obuwagizi. Ne bagamba guys love my work, love my piece, my pieces, buli kalimba kendeeta bannange. So beebaze. And obasaba obuwagizi then obabulira erinnya lyo. Olina Facebook page? Bagiyita batya? Renick Jemima. Anti omanyi abantu abo abamu bakulu, abantu abo bakulu. Kati olulimi bw'olwogera speed abula. Ajja nnoonya Jemima ate ng'eddala talimanyi. Renick Jemima nkolesa ku YouTube, nkolesa Renick Jemima, ku WhatsApp Renick Jemima. Ne ku WhatsApp? No. Ku Facebook. Ku TikTok nkolesa Renick Chirabo. Ne ku TikTok oli? Ani akutute ku TikTok? Renick ani akutute ku TikTok? Omala akavidiyo gye nakasanze, ani akutute ku TikTok? Mami wange yagiggula. Awo kati netutandika ogikolerako. Tulabirako bibi. Olabirako ebyo ebikuzimba byokka. Olaba katuni? Olaba katuni kyasinga okunyumira? Miraculous. Siraba katuni. Mulaba. Okay. Kale. So saba abantu obuwagizi, abantu beebaze. Mbeebaza nnyo mwabangoberera,
ate mbasaba muwagale Katonda ate no kikulu obuwagizi baddemu kibagambe baddemu bagabe baagale nnyo ki mwagale nnyo Katonda lwaki kubanga yalina byonna bye weetaaga. Basaba obuwagizi, basaba mumpagire mu buli kimu. Ebyo byange. ebyo ebibyo Jamima ebibye Era kale muwala mutaliso hambo kakati mami tugende wali ewa maama waali tusooke twogereko ne maama naye atubuulire mami wanje ogamba oti je ndi mukwano obulamu bugamba ki obulamu si bubi nali awo nga ntambula nga ngwa kavidiyo ka muwalawo she's so talented. Amina. How old is she? She's 9 years. 9 years. Yeah. Kiki gwe ng'omuzadde ekyakusindikiza n'ogaanidde omwana wange waba ayagala okuyimba kamuleka ayimbe? Actually awo waali awezezza ennyimba 6 yatandika okuyimba nga wa myaka 5 nga bw'amalamu kyayi mu kikopo ekikopo kifuuka microphone bw'aba akutte peeni efuuka microphone bw'alonda akacupa nga kafuuka microphone ng'omuwulira ayimba yekka ngamba kati nga nange Katonda gwe yawaako ku kisa ne ntandika kumuwandikira ku buyimba. Gitaayo togizzaamu gitaayo sooka obeere nayo. Ne muwandikako ku buyimba nga she's 5 years era n'ayimba bulungi. Ne studio gye namutwalamu beewuunya omwana atuula ku beat. Then kati mpaka waweza 9 years ne mpulanga eddoboozi likuzeemu nga weewaawo kyakola kyewuunyisa nga nange maama we sisobola kikola. Kati okutubangula ennyo kwe kulaba ng'ate naawe omunoonya. Twe kugamba kumbe kirimu omulamwa. Baba wa kasimu. Waliwo yampeereza WhatsApp ali na bweru. Nangamba nti mukwano. Munsi z'abazungu. Nangamba mukwano ogwo naye yabadde ku pejo n'alaba ng'omunoonya. Konze n'enziruka mangu n'engendayo n'enkebera. Ngenda okulaba nga bakomentinze bingi mwana wa MC Cat sis mayi mwana wange buli omu ng'ayogera kyayagala. Era abantu baŋŋamba mwana wa MC Cat sis. Kati afaanaganamu ne muwala wa MC Cat. MC Cat alina omwana amufaanana. Amina. Wow, so n'omu-encouraging okuyimba. Nnyo okuba kati ne wenjogerera alina oluyimba olwafulumye ne vidiyo twagimaliriza era weeri. Then alina n'olulu mu studio lwe bayita yeggwe nalwo anytime lufuluma. Ekitegeeza mwali temukiteekamu nnyo maanyi nti lwe babagamba nti banaye waliwo ate amunoonya. Kituufu naye nga alina eza studio already zirecorded nga za 5 years era bw'oziwulira owulira nga mwana muto. Ekirooto kye kiri bwe muba munyumyamu gwe mami and daughter. Era ekirooto kye yakiteeka ne mu luyimba lwolwo olwa The Dream tiyayagala kusinza Mukama mu nsi yonna mu bisaawe ebinene eby'amaanyi. Lwaki alina omusingi guno ogw'eddiini agujjawa? Agujja kufa bazadde be kuba taata we musumba. He's an apostle Eric Ngoboka. Nange kennyini maama we ndi mukyala mwegayirizi. Bamuwulidde ng'agamba n'agamba bato banne n'abagamba temuva Katonda yalina byonna. Kyekyo kyennyini era kuva buto nga ne bw'aba ayimba asooka kubuuza olwo lwa ddiini oba lwansi olw'ensi taluzina kuba amanyi n'okuzina. Olimba? Azinira ddala. Olw'ensi taluzina? Tasobola. Era azina lwa gospel okwaliwo omugambye nti ero lwa gospel ddala. Ate bwe kuba kulaba TV? Bwe kuba kulaba TV era ezo ez'ensi azigendako just kulaba mawulire. Naye nti ebirala osobola n'okumubuuza omuyimbi w'ensi nga tamanyi n'omu. Temumukuba nti laba bino by'olina olaba. Nedda era ne baganda be bonna kyekibakuliddemu just naffe twasanga kiri bwe kityo. Ndowooza olw'okuba buli ssaawa baba mu church. Kale akantu njagala kwogerako ne jjajja naye maama abazzukulu jjajja gyebaleko. Sebo naawe gyebale. Obulamu bugamba bulungi sebo pozi gwe. Jjajja gwazaala maama gwazaala taata? Nzazaala maama. Gwazaala maama omwana ali wa jjajja we yeeyagala? Naawe waawo ali wa jjajja. Kati ntuuse eri ku luguudo nga baŋŋamba awo wonna wa jjajja weegazaanye ne ŋŋamba awa tewali ankwata. Era wa jjajja wano wonna. Omwana muzzukulu ayimba ennyimba yali akuyimbidde yakayimba ka jjajja?
Ndooza akaleeta naye era mu byayimba ndaba neebaza jjajja. Bw'atyo. Kikuwa kifaananyi ki ku mulembe ogwammwe ne guno omwana omuto myaka 9 akuba endongo? Kale kineewuunyisa ate neeyongera kugamba nti mazima Katonda alina amaanyi kubanga nganze ebiseera ebisinga neewuunya bwewuunya. Nengulumiza Katonda. Maama ani ayigiriza omwana ono gita? Waali ku chacha bamuyita Brother Bob. Yamuyigiriza. Talinayo kayimba ka maama? Ate anakafuna. Amanyiyo composinga ye ng'omuntu? Abuyina ne bombuza kati wa composinza asobola. Jami, leeta omuzzukulu omukwase jjajja. Komyawo endongo yaffe. Geno leeta endongo yaffe. Njagala Jami jangu tule wano. Tula wano. Njagala just mu seconds ntono nnyo tukopozingireyo mami akayimba. Mami tumulembereyo akayimba nga kake. Naka mami. Just gwe yiyayo buyiya. Bigambo nga 3 4 5 just bya mami. Ngasikuba ku gita. Oyagala kuba gita? Asooka yimbe. Soko oyimbe. Tukayiye. Mami wange nkwagala nnyo, weebale Katonda, weebale gwampadde mama omulungi. Mwana ajja kuba muyimbi ebyaddala. Omwana ajja kuba muyimbi. Abantu bayagala omwana ono. Napostinga ka video ke ku Facebook. Abantu bangi nnyo ne baagala omwana ono ne baŋŋamba waawo. Omwana ali so talented munoonyeeko. Tolinayo omwana mulala ayimba oba abasigadde bagenda kuba ngoma mu church awo. Era kati ng'abalenzi baagala nnyo ebivuga. Then first born wange gwaddako ya muzinyi. Nina abaana bameka? Nina abaana 5. Naye mami oyina 5 naye olabika ng'owe-19. Nina 5 olw'ekisa kya Mukama. Muli bampeta? Ejja. Bannanga Apostle Eric eyembaga temunsuba. Obulokole bwatusanga olwedde tuli bafumbo. Kati tuli mu kikolako okutukuza obufumbo weewaawo. Jjajja oli mulokole? Ndi mulokole ssebo. Jjajja osabako? Era nsaba na kati ndi mu kwambuka. Tuyimbireyo akayimba jjajja. Akayimba bannanga siri muyimbi bulungi ate nze. Wamma jjajja muyimbire kali akayimba kange kensinga okwagala naye ng'ogamba jjajja weebale. Kali akayimba so kale muyimbire kali eri bakayita batya? Sinza gwe. Jjajja njagala akuwe maxi. Jjajja yasala. Jjajja akuwe maxi Sinza gwe. Mukama amanye bange. Ngulumeza gwe. Omurane wange. Otalibuza Mukama zanandibatewa. Otula munze chimanyi nompanguza. Kati gamba jjajja mpa maxi. Jjajja mpa makisi. Ku 10. Mwina vocal trainer traininga. Eddoboozi lye liri nakyo kyova naffe atwewuunyisa. Byonna yabyekola yeetendeka amaloboozi kati lwaze ng'afuna abamuyambako. Era bw'aŋŋambye nti agenda ekitiibwa Kiwalabye Gombe Junior ne ŋŋamba mututte mu ssomero ettuufu. Si kusudiya naye Gombe Junior ngenze ku gundi zaabwe ez'enjawulo bazinya instruments zino abaana bo ng'ab'essomero. So I think mumutte mu ssomero eddungi. Anyway, ayo last remarks ezigenda eri abalabi n'abayagala omwana ono nga tebamanyi lwe tusize. Twebaza nnyo abantu bonna ku lw'omukwano gwe batulaze kuba be bamu ku batugolokosezza okuyimusa ekirabo kye. Ne neebaza nnyo ne Apostle Exo amukutteko okumuwandiikira ennyimba n'okuzifulumyanga mu studio. Neebaza abasomesa be bonna abamusomesa gita ennanga abamukubiramu. Omusomesa ali omu ku abo? Omusomesa jangu omusomesa. Musomesa jangu teweetya musomesa.
ogamba otya taata Nje ndi ssebo. webalisomesa mwana muto Tugezaako. kitwala ki okusomesa omwana omuto myaka 9 naba ng'osobola omugyamu kuba si nti buli omu asobola okusomesa Kyo bwe kiri naye kati ku kyono kiri so different olaba nga she's just talented kubanga buli kimu kitwanguyira wekanga ekintu okimusomeseza in just 1 week n'olaba nga she's just perfect. kyamutwalira bbanga ki okuyiga gita eno Lyali bbanga ttono nnyo almost twali mu covid in like 2 months. kiza asobola omanya nti eno okubidde mu kibwetya okubidde bwoti ono ogudde bweti according ku omutuuse Yeah, so far she can. she can tell Yeah. nti eyo noti gundi Yeah, so omanya nti katono omuntu ayimbidde wano abendinze. Yeah. okay obimanyi Hey. tobimanyi jami olimba kati musomesa amakwata musomesa kwata gita musomesa kwata gita musomesa osomesa ono wa keyboard owe wagundi wa gita yali Wagita at the moment ade taliwo. ne gundi ogimanyi piano Just ntandika butandisi. otandika butandisi Eh. oyagala beera producer Nze. Byonna nze mbyagala. okimanyi tulina producer mukazi Nze byonna mbyagala. byonna obyagala kale neyanziba nemwebale Kale ssebo. mwebale kukkiriza miti mito Amina. kale njagala okubeera nga ate mpunzika show yaffe yona kumama olina akagambo kuwandyagadde ogamba muwalawo nga bino bigamba muwalawo akuwulira Mbadde njagala mugambe continue pursuing your dream. Mukama talimba. Luliba olwo you're gonna shine. Amina. jajja ebigambo byewandyagadde ogamba mugundi muzzukulu waffe Njagala kugamba tava ku mulamu asigale ng'aweereza Katonda bululiba olwo ensi eritegeera nti Mukama alina abantu be. okay. kale mami tumukubiremu kali akayimba kaffe aka dream nga bwensiibula abantu Got a dream, a dream like no any other dreams. And in a chirata, niganga isifa chirata, lulu chalamunastu, na only na chirata. A dream like no any other dream. Tasulanga chirata, a chirata, lulu chalamunastu, kirira. Dreamers like you and I never give up. They look for opportunity, no problem to make dreams a reality. Yeah, I will never give up. I will always rise up, one step to another. I know I'll be there someday. anange kale Alan Cruz gemanya shani kwe bali nnyo kubeera kati okukamera bulungi nnyo ensonga bwe zigenza olunaku olwaleero ate nja kukomawo mu promisinze kati gwajja okumbulira bw'anaaba gudugaalo nga muleetera baby glory Amen. bw'anaakola mu bad manner Aha. nga letuleeta glory Okay. mami yajja okumbulira making sure obeera gudu ki Good girl, ndeetaani baby Gloria. kale awe nnyini kale njagala okuba nga ate nga mbasibulira ano otherwise neyanziza nnyo mwebale kunyaniriza waka mwebale kuba bantu balungi